abakulu boogedde ku mwanyi sebo omumyuka wa Ssekiboobo UCDA eri mu lugendo okujjako nga tulwanye nnyo. Omukulembeze w'eggwanga yayise caucus okuginnyonnyola lwaki UCDA n'ebitongole ebirala biteekwa okugenda, ng'ajuliza nti binyuunyuuse nnyo gavumenti okusinga okubaako kizireeta. UCDA kye kitongole ekiteeka obuwumbi 8 n'ekitundu mu nsawo y'eggwanga, so nga ate boodi ya UCDA eyinza okuba ng'etwala bilioni nga 12. Kiba kitegeeza kikola amagoba, kisobodde okutumbula emmwanyi newankubadde nga ye UCDA naye ate kakati kitongole kya nsi yonna kubanga kiri certified, kiri accredited era nga kyekimanyi standard protocols, kitumbudde emmwanyi. Okukijjawo okukizza mu mother ministry kubanga okuddira omwana gw'ozadde nga mulamu gwe ng'olwadde ekirwadde katugambe covid ng'oli mu intensive care unit, eyo ye ministry ya agriculture, n'ogamba bandeetera omwana wange muyonse naye ng'ate agenda kufuna covid mu kiseera kyekimu. Tulowooza nti gavumenti yeetaaga okwewola kwebyo ebituuse ku mawanga amalala ababadde bagamba olinga ku by'okujja ebitongole ebye ku kirime ky'emmwanyi. Kenya yemye kwezo, Honduras, Guinea, Ethiopia n'endala bakola gambo ne bazza ekitongole nga UCDA ne bakiza mother ministry, akatale ne kabafa. Kakati bagezaako obugeza kwavula okuzza we baali. N'olwekyo tugenda kwewola gavumenti eno etutegeere nga Buganda Caucus twatudde era ne tusalawo campaign tuzizze eri abalimi b'emmwanyi ate nga be bantu basa abasajja abasinga obungi mu masaza gaffe. Era olunaku olwokubiri tugenda kubeera Butambala era tugenda kuŋŋaanya amasaza agaliraanye essaza ly'e Butambala era Katambala yagenda otukyaza. Ku lwokusatu tujja kubeera Singo, tugenda kuŋŋaanira Mitiriyana era amasaza agaliraanye Singo we gagenda okuŋŋaanira nga tuyisa abalimi b'emmwanyi n'abakola mu by'emmwanyi bonna. Ku lwokuna tugenda kubeera Bulemeezi, tugenda kuŋŋaanira ku mbuga ey'essaza. Ku lwokutaano twasazeewo tubeere e Kyaggwe, ab'Ebuvuma, Kyaggwe ne Bugerere we tunaakuŋŋaanira, ng'era twagala nga stakeholders bonna ensonga eno bagituweemu amagezi bw'esobola okukwata. Ne bwe kibeera nga kyetaaga Kabaka, Ssaabasajja Kabaka, ensonga eno okugyogerako eyogerweko kubanga kyekino ekirime kyokka ekisobola okusitula Buganda era ekigezezzaako okutusitula mu bbanga ettono. Twabadde eggulu ng'abantu b'omu mambuka baagala kaakati nabo kubuukira mmwanyi kubanga babuzeeko cash crop ebatwala mu maaso era nga bamaze okulaba nti Buganda ate etandise okusituka buto olw'emmwanyi, olwa UCDA, olw'emmwanyi terimba. Tukubire Katikkiro engalo ez'amaanyi olw'emmwanyi terimba. Kaakati okugyawo UCDA kuba kuzaawo Pineti ng'ayitidde mu Ministry ya Agriculture. Amen. Wazira balwabo gaabo nirako kano kaguse Buyanga. Ekintu ekyo kitugatta ffenna, tekikwetagisa kubeera wa NRM, tekikwetagisa kubeera wa DP oba NUP oba atalina kibiina, kitukwatirako wamu ekikwatagana n'ebyenfuna yaffe. N'olwekyo twagala okubakoowoola ensonga eno mugituweemu amagezi naye twogere n'eddoboozi ery'omwanguka okusobozesa gavumenti gino emyaka gye yataddewo 3 etteeka eryo eryabandoninge kubanga okugyawo UCDA kiba kitegeeza kuttira ddala ekireme ky'emmwanyi n'ebyenfuna ya Buganda n'ebitundu emmwanyi we zisobodde okutumbulira bannayuganda. Oyo ye kaweefube bwe tuliko era bwe tunaabakoowoola ku lwokutaano ng'owessaza atukkiriza okuŋŋaanira ku mbuga mujje mu bungi tujja kufasilitatinga meeting eyo naye gwe ng'omulimi w'emmwanyi yimukiramu okusobola okutaasa ekirime ky'emmwanyi.
era mpulidde walinga njagala okugwa mu katebe bwe mpulidde omubaka gwe mwayiira obululu obungi bwe mutere mutuma mu palamenti nga bagamba nti ate ensonga y'emmwanyi gye baleetedde ku ssaza. mwe mugenda okulonda obululu bwa palamenti? mwegendereze nnyo katemba w'ebyobufuzi. omuntu akwata obuyinza bwe n'atabukozesa ate n'akugamba nti mwesalirewo. kati ate baabuwe eyinza okubaayo omulala agamba nti era tumuziseeyo tukolenga emirimu gye ng'agisa ku ssaza. nabamu muyinza osibakomese ne mugenda nga sekibaba bakkiriza nga bwe mpulika temugenze kwogera bya mwanyi. kino kambayambe mukitegeere bulungi. ekitongole kye bayita UCDA, Uganda Coffee Development Authority, kitongole kya gavumenti. n'ekitongole kye bayita Ministry ya Agriculture nayo ya gavumenti. kati bikusesa n'okukusesa okugaa nti twagenze wamwa bisamanya ne batujja mu kisenge kiri ne batuzza mu kiri olwo twasuze bweru. naye nga gonna muli mumaka gaani bakujja mu kisenge kiri ne bakuzza mu kiri naye nga mwasuze bweru. naye ng'emabega mwe mubadde mugamba nti ebitongole bya gavumenti bisusse obungi birya sente nyingi tubigattegatte tufunze sente zikole emirimu emirala. buli lwe muba musemberedde akalulu banoonyayo ensonga ez'okuba kyakyayisa balyoke babagambe nti eyabawe emwanyi mu kisimbe kati agenda okuzitema. ensonga gyekiri nti gavumenti y'enaremu ebadde bawe mwanyi nava wano nga twakabawa endogoze mwanyi obukadde buna. oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? nsonga ki ekyakulemesezza? school fees bakusabye nnyingi? olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you